kubanga ebintu bino bitera kuva mu bintu byempulirira abantu nga boogera banga bino tunyumira nga ogera kino ekitaaga okukola kuba kino atakimanyi kyetaaga okugumizaako naffe benyini abakimanyi olwekitegeera omulundi ogwokubiri okiwulira kyongera okunyweza foundation omusingi gwo gunywera kubanga omusingi gutuliga ogw'okukkiriza ogwa Kristo guyimiriddewo ku bye tumanyi. Bw'omanya katono Yesu ojja mutegeera katono era ojja mwesiga kitono n'okumwesunga ojja mwesungira ddala kitono nnyo ajja kubanga ali ku second or third tier kubanga information yonna si amaanyi. So the more information you get to know wanga muzano ku mukutu nekibiga bino byongera okuzimba ki kyozimbirako okukkirizako n'okutegerako mukama waffe era nga bwentera obbagamba nti Yesu gw'omanyi olwaleero tewali yali amulabyeko ku bantu bonna abali ku nsi olwaleero. Tewali kanisa ezoganda Yesu namulaba luli manyi twaliyo tulina mukadde waffe w'ekkanisa amaze wano emyaka 12 yaliwo nga n'alaba Yesu era mubulize byagamba no tewali information gyetumanyi ku Yesu nawe gy'omanyi ku Yesu ne Yesu gwonna mu mutwe gwo yoyo gw'osomye mu byawandiikibwa. Simanyi gwe yenkana wa Yesu gw'otegedde mu byawandiikibwa ne information yolina ku Yesu afaanana atya ninjaga okwongereza ku oyo Yesu because mu byawandiikibwa twongere omuzimba n'omutegeera n'okumutegeeza bannaffe abali tugenda kugenda mu bwakabaka bwa muggulu nga tuteerese bantu eri Mukama kitugenda kubeera mu ggulu nga gwe wawulira ebigambo bikwatako Yesu n'obiwulira n'ogamba bitegedde ajja ddi najja nga tolina gw'ogambye gyo n'ogenda batemanga banyosigala ku nsi nga kubanga tebabagamba wali bizi okola wali bizi ate nsonyi ate bikwata ate nsibimanyi bulungi eyo excuse tegenda kukolera dda n'omulundi n'ogumu ate ng'ebintu bitogerako bya ddala nze njawo bategeeza ebintu byogera tusoma ebintu bya Bible okakasiza ddala nti Bible can be trusted. Yesu wa ddala obwakabaka bujja ensi eggwaawo wali ensi empya egenda okujja gyetutandika okumanya gyetugendamu nga tuyita mu kigambo era sitaani gwe toba olwaleero yakola ki yabuziza ebintu nitume kubaaki tubeere nga abatamanyi abatali sure of whether it's true or not nenja bategeeza whatever the Bible says is true. Kali n'ensonga eyo katutandike ku kyokwiga kyaffe ekyaleero kigamba we shall be changed. Eno topic najyo nze kubanga njagala nnyo ekyongera okutangaaza ku bulamu butaggwaawo engeri Mukama gye yateekateeka engeri gye tubuyingiramu tugenda kuba tutya. Yesu bw'aba omukristaayo enteekateeka ya Mukama waffe eri etya ey'okututwala bwakabaka bwe how does it do it? Bwe tuteegera kino so okutegeera ne munno omulala abadde yali ndowooza enjaba yaba ku mbeera eno Mukama gyakola ki gyateeseteese eri ggwe nange okumwegattako. Bwe tutabeera sure n'okulindira kufa kwa Mukama waffe kubeera kuyabayaba nga bwe mbagambye. Lack of information creates a very lukewarm Christian. A disinterested Christian. Oli mukristaayo ndi mukristaayo ebyo tulina abinyagola ndi mukristaayo that kind of attitude. So nga tuli mukristaayo tukwata erinnya lya Mukama waffe kubanga twesunga okugenda bulamu kukola ki obutaggwaawo okubeeramu emirembe n'emirembe y'ensonga ezinga obukulu. Tewali nsonga ndala lwaki olina okuba mukristaayo kuba tolina ssuubi muki mu kujja kw'omulundi ogwokubiri okutuuse kusembedde okuliwa okutuliko okusobola okubaawo n'enjafu oyo kubanga bw'ova mu nsi eno olwaleero Yesu abazze ku lulu kubanga ekiddamu okulaba kutemya amaaso booti either gwe musango oba omulaba kwiri nga ajja kumulamu kutwale mu bulamu butaggwaawo. Tewali any other third option. So ekyo nno olwaleero kyogenda okwogerako ddaba nisanyiza okulaba webale kutwegattako katusimbule osanze nkoze introductions sijja giddamu olyoka otegeera okutuuka leero kitegeeza biki byosubwa singa nkuula byosubiddwa tojja kuyisibwa bulungi naye webale kujja mukwano tusanyiza okulaba kaakati omutwe gugamba we shall be changed. How? Katugenda nekyawandikwa ki ani atusomerako awo nga bitukola enkola yaffe tufuna omusomi n'akola ki n'atusomera. Nze nenya ku mazzi n'abasomi bamuswaba Mark 12:23.
Now, when all the dead rise to life on the day of resurrection, whose wife will she be? All 7 of them had married. Okay. Background y'ekintu kino eri abasaddukaayo baali tebakkiriza mu kintu kyakuzuukira ng'abantu olwali batakkiriza nti walina okuzuukira by the way. Bwali baali bamanyi nti ate wali kuzuukira bwe tufa kyekyo. N'olwaleero abantu bangi abalina endowooza eno nga balowooza nti bwe tuba tuvudde mu bulamu bw'ensi eno that's it, sobola ne bafaayo. Bwe baba tewali kuzuukira kitegeeza tewali kugenda na mu ggulu. So abasajja bano baatuukira Yesu n'amugamba n'amubuuza nga bagamba tumulina olwaleero katumubuuza akabuuzo kaakano. When bamugamba situation background ekimujjukira bulungi, bamugamba nti wali omukyalo omu yafumbirwa aba yakumira musajja we n'afa. Kaakati muganda olw'okukalucha nga bwe yali nga muganda we yakola ki takes over. Kati muganda we n'ateekniko ku mukyalo aba yakabeera naye banga however long it is amwatwalidde nga mukyala ate naye n'omwami era naye n'afa. Up to 7 people, 7 brothers. Omukazi ate kubanga yali kitanyi ky'amaanyi. Kaakati bamubuuza Yesu nga bagamba tukulina kati. Kaakati omukyalo oyo mu kuzuukira gwe Yesu kw'oyigiriza bw'aliba azuukidde ku abo bonna 7 aliba waani? All 7 of them married. Then Jesus answered them, how wrong you are. Naye nansose kubuuza mmwe kansoke mbuuze bwe nti mulowooza omukyalo oyo aliba abawaani mu kuzuukira mu nsi empya? Mwandowooza mutya? Kubanga wano Yesu agenda tulaga nti waliwo okuzuukira era okakasa nti waliwo okuzuukira okwaba bali mu nfuufu abatali mu ggulu. Kubanga tufa tulugenda tuwooza nti Oluganda agenze mu ggulu. Nduyimba bulungi nnyo n'abasumba baffe ne babitugamba Oluganda kati ali mu ggulu ali Malayika. Bible tekiyitinawo ekimensioning ekyo. Webanga that gundi is a parable. Parable is just a teaching tool. Parable ya Lazarus ne Abraham yali teaching tool, not about death. Omuntu kyeki bakumutu gafudde wabula the imbalance. Bano abaali balowooza nti bali close to Christ, baali balowooza bali Christ ate batuuka mu ggulu nga ebya tables taninze ng'ono yali mwavu gwe bayisangamu amaaso ate yalina ffe mu maaso ga Katonda. Ng'oli yalowooza mugagga alina emikisa gya Mukama Katonda tafuna ku bantu ng'ate yali mu gye twandise hell. So that is naye ebisigadde byonna Bible tugamba omuntu bw'afa akola ki? Aziikibwa n'alinda okuzuukira okutwala mu bwakabaka obw'omu. So njagadde kayisaawo awo naye kakati Yesu bamubuuzizza nti 7 bano baali baboona omukyala kubanga oli yafa n'oli n'afa muganda n'afa muganda omulala n'amutwala muganda omulala n'afa. Kaali butuuka mu bwakabaka ngulu agenda kuba mukyala waani? Mbadde nja okubuuza nanti sama nindaba osunulidde akazindalo oyagala kutuwa ansa. Olowooza otya? Obulokozi bulendi bw'ekyo. So bw'alizuukira agenda kubeera ku lulwe. Eby'omwami n'omukyala eri tebiriiyo. Fenna tuli baana ba Katonda. Ze mulungi. Yesu akakasa ekigambo ky'ogambye. Waliwo asobola okujja naga nti naye ggwe ekigambo ky'ogambye Bible ekola ki? Ekikakasa you have support. Katusome Yesu bwe yagamba binfaananiddemu ebyani ebya anti-Samali. Agamba ati anatusomera awo bakabye omujjala bye yaredi. Katugende awo mujja birabe ebyo. Anatusomera awo. Don't know the scriptures of God is power. Don't need to know. Oh, okay. Mark 12:24. Jesus answered them, how wrong you were. And do you know why? It is because you don't know the scriptures of God is power. Okay. Now agamba atya? Mark 12:25. For when the dead rise, you know what? Obunyukuta butini buntawaanya okusoma. Osobola okubukola nga gyo bwe wakoze.
Hey, screen yabadde nene bulungi. Yadde white. Okay, kandabe kansobe kandabe. Large screen over. Okay, then I come in the sorry. There is one. I can do that. Then I can do that. Then I can share. Okay, Uncle. Oh, yeah, let me do this over the background. The background. Okay, share. Yeah. Okay, is that better? Is that better? Uh-huh. Okay, can I get And when the dead rise to life, they will be like the angels in heaven and will not marry. Oh, sure. If you become Biania, you get that? Yes, true. Addamu ekibuuzo. So olwokuba nti Yesu yaddemu ebigambo bino ekitegeeza byebituufu ku kigambo ky'omuntu afudde yenna agambye for when the dead rise to life they will be like what? Asose n'agamba wano emabega kanzireko wano emabega just okugumiza bitusomye agambye Jesus answers them saying how wrong you are and do you know why? It is because you don't know the scriptures of God, the scriptures or God's power. So kyangu okubeera mu mbeera eno gyetulimu ng'ebyawandiikibwa katoka ki tobimanyi bw'oba tomanyi byawandiikibwa osooka okubeera wrong on any topic. So bwe tujja wano okusoma ebyawandiikibwa twagala kumanya ebyawandiikibwa ebyo then tutegeere n'amaanyi ga Mukama. How wrong you are. And you know why? It is because you don't know the scriptures. Yabagamba kati teyalumalumamu manyi kubeera ffe ennaku zino tusomesa Bayibuli oli noyaga mugamba nti muli tomanyi kubanga olwedda akusinga emyaka asoba nkusinga emyaka atagambye yasoma kindi asoma degree based naye ng'ate scripture takola ki tazimanyi yagenda afuna degree but kufuna degree mu bya is not everything. Esokuba bangi abalina degrees naye nga enjigi zatekwata na jesoma mu Bible one. Doctors are not doctorate mu this and that. N'agamba nti ki you don't know kubanga n'agamba for when the dead rise to life they will be like angels in heaven and will not marry. So tugenda kuba nga bani Angels. Bamalayika. Obufumbo omwayo okufumbirika nakumawa kunsi kuno tetugenda kutuuka mu ggulu nga atande kukwana so and so mukwane ate mwogereza ate mugenze ku introduction ate mwanjudde ate era kikutegeeza nti ekyo kitegeeza ekirala nti kyangu genda mu ggulu temugendayo nga family couple omwami n'omukyala kubanga omwami osobola kugenda omukyala n'asigala nga ye ebyayiso ebigaana kati olwokolo lyange otugeri nga oli oba omukyala n'agenda gwe omwami n'osiga nga wakoki ebyakatonda bigaana mu ggulu tugenda kubanga bamalayika nga tewali kuwasa. Ekyo kisoba nga kitukoze bubi nnyo abamu abali balooza nti nja kutuuka mu ggulu nkole mpase wano sijja kuwasa. No, tewali kuwasa. Naye bamalayika mulooza basanyufu oba banaku wavali ebali baga twandibadde bulungi ekisobola kuwasa tegete. No, Mukama agamba mujja kuba ati nga bamalayika mu ggulu neesunga okuba nga malayika. Nesunga okuba nga malayika. Kuba malayika ajja ne qualities ze twetaaga. Malayika tebafa. Balina obulamu obutakola ki obutaggwaawo. Balina emibiri. Malayika b'amaanyi, majestic beings. Malayika balungi bali built for eternity. Mukama agambye tugenda kubanga bakinga bamalayika. Katulabe ekiddako ewa n'ekirala. Kakati tufuuka tutya nga bamalayika mulowooza. How does it happen? Tuvudde mu nfuufu. Tugenda mu ggulu tugenda tutya bw'atujja mu nfuufu tugenda nga mizimu nga tulina mibiri oba Mukama atukyusa. Bantu akubeera change. How do we become like angels? Ani alumanyi malayika bwe bafaanana? Ani story ya malayika mu Bible gy'amanyi?
malayika majestic being ani alabye malayika bakabi no olw'ensonga nti mu Yokaana watulaga mu kubikulira wali ya malayika lyamulaga mubulira ebintu byonna Mukama yajja wa Mukama bwe yamala omubulira ebigambo ebyo olw'ekitiibwa kya malayika kye yalina Yokaana nakka wansi avunname akole ki asinze nga alooza Katonda. Malayika namugamba no tokikola muganda wange nange ndi fellow servant nga gwe, don't worship me, worship only God. So malayika bakitiibwa, tugenda kuba bakitiibwa. We're not getting a downgrade, we're getting an upgrade. For what? For how much? For free. For free. Mukama atuteeka okubanga bamalayika nga tetuna kye tutasudde in kind. Waggwadde kino nowayo kino osasula kino okola ki n'ofune that stature. It's all for free. N'agamba wano Luka atugamba ebigambo bino. Jesus answered them, the men and women of this age marry, but the men and women who are worthy to rise from death and live in the age to come will not then marry. Ekyo kati tukitegedde ffe abakristaayo muganda wa mwami Sembuusi oba Damali bw'oba ono omuntu gw'oyogera naye ku bigambo bye gwe mugamba mukakasa leero mugamba obufumbo obukoma ki muggulu tewali kumaaringa kubanga tugenda kubanga bamalayika. Obufumbo ono bwalina omulimu gwabwe anejjukira omulimu ogwali ogw'obufumbo wano nga tutondeddwa Katonda yatugamba atya there was a job we had to do mu bufumbo. What was it? Atanajjukira ebigambo ebyo. Nzaale mwale. Mukole mutya? Nzaale mwale. Mujjuze eki? Ensi. There was a reason. There was a reason why Mukama yakola omwami n'omukyala mu communion eyo yalina okuba fruitful bazaale bakole ki bajjuze ensi up to certain number. Bwe bandijjuze ensi naye boga awandibadde ekikomo. Kubanga tebeza mujjukire nti abantu betwalina okuzaala baali tewali kufa tetufa. There was no death. There was not supposed to be death until we ate of the fruit. Death neyingira mu nsi. So I think there was a number Mukama gyalenda gamba kati kome wano then tubanga tukola ki tekyetaaga kuzaala naye kakati mu ggulu olw'okuba namba ya Mukama ey'abalokozi agiwezezza tetwetaaga more beings. Okay? So mu ggulu tewali kola ki kuzaala tewali kuwasa. It's not a downgrade. It's a status Mukama jange tuteeka tuyagale tugambe oregede. So katukimanyi olwale mu ggulu tewali ki okuwasa na kuzaala. Tugenda kubanga bamalayika. Bamalayika tebazaala era ekyo kijjawo n'enjigiza eri awo waliwo abayigiriza nti era mu story mu Genesis awo nga bagamba nti waliwo abaana abakatonda balaba abaana b'omuntu something I don't remember how much ne balaba abaana b'omuntu nga balungi ne bakola ki ne babawasa nga bagamba nti waliwo bamalayika abava mu ggulu ne bajja ne baba abaana b'omuntu ne batandika okuwasa. Bamalayika abaana beings omu tebazaala. Heavenly beings, angels tebazaala. Okuzaala kuli eri human beings Mukama be yatonda for mission. Tewaliwo intermarriage between heavenly beings ne earthly beings. Eriyo njiza mujja Julia mutandika okugula amatuga mujja kule mmanyi nti that's the demonic teaching. Tewali nkolagana wakati w'eggulu n'abantu ku nsi kuno ng'eggulu tukufu ng'abantu ku nsi baayona ne wabaawo that union to produce beings tekiriiwo. Wabula abaana baava mu layini ya Cain be baayitibwa abaana b'abantu then abaana bava mu layini ya yaddira mu kifo kya Eboliani mwerabidde yadda mu kifo kya Eboliani Seth Mukama yayita abaana ba Katonda baali separate nga beeyawudde bano bakkiriza Katonda basinza mu nsinzi entuufu ate abaana ba Cain bo be yazaala bono nga bajemba. So naye abaana ba Seth be baalaba over the generation baalaba abaana ba Cain abava mu layini ya Cain ne bamaaringa. They were not supposed to do that. Naye tekitegeeza nti waliwo abaana ba Katonda bava mu ggulu ne bajja ne balaba abaana ba no. Heavenly beings don't reproduce. Abantu Mukama kitulirawo nti abali ku nsi kuno ffe tukola ki
tuzaala okujjuza ki ensi eno. So okuwasa n'okuzaala ne multiplication bya mulembe ki guluwa muno ku nsi kukola ki kwe kuli okuzaala n'okuwasa n'okufumbira mu guteo kigenda kubeerayo. Abagenzi muguno namba weweera mukama namba ejakola ki yeeyo gyagenda okukola ki okola nayo. Atuyinge tulabe ani tusomera kaawo. They will be like angels. They will be like angels and cannot die. They are the children of God because they have risen from the dead. Kakati mwogere ebigambo ebyekusifu ebiri mu lunyiri luno bibino agambe first of all tutegedde tugenda kubanga aba angels si kipya tukirabye already wali n'ayunga akagambo and cannot die. So obulamu bwe tuliko tugoba olwaleero bwenjagala tutegere ffenna obutusuubiddwa amaaso gaffe bulimu element tano olwaleero wano tufa olwaleero naye mukama atugambye tugenda kubanga baki bamalayika and we cannot die. Ekintu ekyo kyokka singa kyali kyo nga kikomaawo kyokka nandiwadde byonna byenina to attain that that immortality. Negulwa leero, how is it important? How does it when it rings near? Ochiwagwa na gabno kamuto bali nokola byokola. Ng'ebintu eby'empebe biriawo. Sitaani atuteeka akatambula ku mutwe n'atubikka ku maaso ku bigambo bino ebituwa obulamu. Ebyorganize mukama repeating nanga mugenda kubanga bamalayika. Bamalayika balina emibiri. Heavenly bodies, they're not spirits. Banafa abatugize ennaku zino baagatuloze nti bwogenda mu gulu nga spirit notuuka mu ggulu kubanga omubiri ogulese wali tukulaba mu kanisa guli awo omugundi olusugenze mu kanisa bakola viewing Oluganda ali awo yeebase mu ntaana bamumanya mu keesi bamubikuddeko n'omubikola naye Oluganda alimira mu kituuti n'agamba ogundi ono Matayo ade mulungi abadde atukola bino naye kati ali mugulu ali mukwaya naye ng'ali oli yeebasaawo gwayogerako Matayo ali mu mubiri ali awo weyaviiridde mu ddwaliro ali awo mu mubiri gwe mufu sleeping alinda ki okuva mu ntaana eyo mu keesi eyo ogenda okwegatta mukama Katonda okusinga kituyize Yesu. Okay, naye kikyalinda what event Yesu jano mutuusaako Lunaku olw'okuzuukira. Exactly. Agambye they are the children of God because they have risen from death to resurrecting okuva mu ntaana zaffe. Then we are the children of God nga tulinga bamalayika nga tetusaasobola kufa. Ebyo byonna nga tubifuna olw'okuba nti twakola ki twakkirizaani Yesu kalima nti just kukkiriza nokkiriza kiki kubanga oli asobola okubuuza how did you get to this nobanga malayika what did you pay what the price oli wakubuuza what the price of muso okubanga waliwo sacrifice tukoze mu bulamu bwaffe olwaleero nabadde nange nzikulaba oba kapiira oba simanyi kirina out there olwaleero buku bulingi nina badde nina ebyokukola bine zitooza ndi busy bakunywamu n'emikwano gyange nini is that a price to pay? No, it's not. Attaining a life, a state of immortality. Netubeera abaana ba Katonda nga tuvudde mu kufa oli bwe baterese nga ofudde Yesu nga tanaje ne oba nti ovaayo with dignity. Olwaleero tubifaako twagala nnyo okuwulira ebiri ku nsi jakufunayo kino jakufuna kino siga ensiko bwezitenge bweziti ojja kufuna kino ojja kufuna kino plant a seed name it claim it take it home and frame it bye bantu baagala okuwulira ebyo n'omubuuza ku bitabo bino nga tamanyi yagenze mu kanisa kubanga ayagala kufuna mikisa gya Mukama kubanga nga bwe tuwulira emirundi ekisinga prosperity gospel is not the message of this time.
present truth olwaleero yene tutegeeza nti Yesu akola ki ajja mangu era ntumanyi ntwagala okuyiga bw'abajja mangu then what happens next tulina okubanga tuli sure of what happens mukama nga azze abantu baffe abali mu ntaana betwadde mu ggulu how do they transition from the grave to heaven because we know in the Bible tutugamba nti bagenda mu ggulu right away balina okuzuukizibwa kati ekintu kikakasa ne tuva mu ggulu be badeeyigiza abantu awo Luganda ali mu ggulu maama ali mu ggulu Mundiafa ali mu ggulu siffe tusalawo tetunafuuka ba judges yet tugenda kubeera judges mu ggulu okukebera emisango okukebera fayiro zaabo bannaffe abanabatebegenze mu ggulu okutegeera lwaki mukama yasinzira kuki okutabatwala mu ggulu kubanga bo tebagenda naffe kesi okubanga yataatawo n'otuuka mu ggulu malayika ng'oyaka kumanya taata what happened nziganga yagendanga ku sande n'asaba mukama n'ayokajja nti omanyi kitaawo oyo alabayo bibino n'osoma kubanga every action every thought is recorded by the recording angels so that mukama takola nsobi bw'aba kutute mu ggulu takoze ensobi okutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu kubanga sanagiraga nti oyo Fred bakolanga bwati yafuwanga nesigala wali nga tumulaba wali ate nakola bwati ne bwati omusajja oyo olwo malayika amugambe oyo Fred muleke kubanga omusaayi gwa Yesu gusanguddewo rekodi eyo yonna ebibi bye n'obunafu bwe yabukwasa Yesu n'awaayo obulamu bwe eri mukama waffe Yesu Kristo kati laba mu kitabo kye waliwo Yesu nga egamba paid it all. Jesus paid it all. Kyemba kubiriza baganda bange nti tubeere akaseera kasigaddeyo katono ku kalenda tugenda kusoma next week nja kuddamu kuleta calendar prophetic timeline kubanga olaba tahaliwo nga tugisoma okumanya time Bible gyetusigazaayo kyetugamba nti wasigadde emyaka 2015 baki ne events tulaga nti ti time eweddeyo nti ate omulembe guno nga guweddeko bwe tulimu olwaleero tewali mulembe mulala okuggyako mulembe gwani ani amanyi obwakabaka obuliwo olwaleero obwensi butambuza olwaleero tewali mulembe mulala guddako okuggyako ki mulembe gwa Yesu. Amina. The kingdom of God yeddako gyetulindidde ani anabeera mu kingdom eyo gwe nange bw'oba oyagadde if you set your priorities right gwe nange tujja kubeera muki bwakabaka bwani obutaliimu kuttibwa obutaliimu kusiba obutaliimu kinga nga olunyino lugamba nti and like angels and cannot die they are the children of God because they have risen from death katulala olulala Luka agamba 3:6 oli adde 3 part 2 for they cannot die anymore because they are equal to angels. I know yes bijande yes bijande badde NIV. So agamba ati wano mwena agamba natusomera for they cannot die anymore because they are equal to angels and they are sons of God, being sons of the resurrection. Olaba birth gyetuyitamu is resurrection enkulu nnyo kyewala nti Yesu bwe yazuukira mu nsi mu kufa kyakola ebintu bingi nnyo senga Yesu yazuukira naffe twandibadde okukkiriza kwaffe kwandibadde kutya in vain. If Christ had not risen entaana eyo yandibadde ekyali sealed nga bwaogendayo tovaayo nga buli agenda mu ntaana eyo takola ki tavaayo for good. Naye Mukama n'atukolerawo ekyenjawulo n'azuukira kati naye mu ye tukola ki kyogala tewali agenda mu ggulu nga takoze eki tayise mu Yesu. Tewali ava ku nsi kuno n'agenda mu bwakabaka obw'omu ggulu ng'omuzimu nga tazuukidde ng'omubiri gwe guli tuguziise wali mu ntaana mu forest mu anilon wali tuziika ne tulowooza nti kati ate ali mu ggulu
nga tayisemu action ene yaki nga you are not a son of resurrection. Yesu wayita bwe tugenda except Yesu bw'anajja ajja kusanga abantu abateetaaga kufa wabula bagenda kubeera ki but they also be changed. Basobola okukola ki okubeera wamu naye. Akagambo akobaga nti gwe nange tusobola kuba equal to the angels. Ate ntuba nga tuyita sons of God nga tufunye erinnya nga Yesu yafuna the son of God. For how much? For nothing. Netukiteekawo netuteeka nga kiri casual. Onoosabako leero nga mpadde ekyamalirizaano ku mundi Facebook umanyi nakapost kinja okukola ate ebyo nga bye bikulu okusinga bino. Mulaba sitaani abatakoze mulimu gw'amaanyi okutulimba n'okutubuzaabuza n'okutuzuuza ekintu eky'obugagga ekisinga by preoccupying us, by keeping our heads intoxicated sometimes either with a drink or with information etayamba nga kitulimu kubanga wali bitamiiza abalala batamiira abakazi nga mwenge takomberako ddala naye nga ku by'abakyala oba abasajja it goes both ways nga mutamiivu lujuujo nga temuli mpeke ya bulokozi gamba kandi muteekewo Yesu. Era ku ebyo byonna tubirekawa amusiku netewali kitwala eneekyobugagga ekitwala yeno information kati ebyamazima gano tufunye tugenda nago mu bwaka bw'omuggulu kubanga tumanyi tugenda ku baana ba Katonda. Tugenda kuba baana ba Katonda nga tuli equal to the angels. Bagamba equal to the angels nga tuwenkanankana. Malayika omu yajja baali babiri oba yali omu yajja kugaana kuziga Yesu. Abasajja basirikale abaali 100 nabagweringa abafo. One angel. Waliwo angel gutwa musalaba Gideon. Omu yatta abantu 18,000 mu mukaaga mu something. One angel slew 186,000, whatever they were about, whatever tried to do that. Malayika ombwati. Bw'ogenda kuba bw'otyo Mukama ng'akutadde ng'ate tolina kutofa, olina okwagala, olina obulamu butaggwawo ahead of you. Eternity ahead of you in that stature. Osange Fred naye nga tusinkane tukube mu ngalo omuliro gwake. I'm just thinking. Tugambe tudduke tugende ku plan. Mukama yakola ensi mpitirivu saayinoona tulina okulambula. Nga we're not held by gravity anymore. Tugasogamba weekend omanyi weekend bwetuma okusinza Mukama Katonda ffe ba okusinza kugenda mu maaso. Sabbiiti za Mukama zigenda mu maaso. Bible tugamba bwetumala okusinza tugenda ku plan name it get you down 4 billion light years away. Tugende nga mugenda nga tewali kibayindalinga nti ate mwambale maski ate muyingire kizungirizi. No, you mount wings and fly. Bible bwetyo bwetugamba. Singa ebintu ebyo mbagamba bino baali boogera ku nsi ng'eri ku nsi kuno ng'eri ku South Pole or somewhere. Singa ffenna tuli eyo twagenda dda oba kuwuga buwuzi n'owuga n'otuukayo ofiirawo otunda byonna ogendeko mu nsi efaanana ekyo ng'otuukayo ng'ofuuka malayika ng'ofuuka naye wadde ekiriwo ekityo ensi gyeri tugiwadde attention ntono ddala bannange. Nsaba Mukama anyamba annyongere nammwe mwenna awamu bannange okubalaba ebintu bino nga Bible yagala tubirabe era tugwe n'omulamwa. Ensi tugiridde ekimala. Ensi sirabako yakazaalibwa nalyakunza agamba nindeko mali kino senga mmala tewali ffenna obulamu tubulidde bwalamu tubunyumiddwa. Abamu sente tuzifunyidde ddala ne tuzikwatako mu mpale n'otambula nga obuliri ozitowa. Now what next? Nze ndowooza kwe kuwaayo obulamu bwaffe ne tuba consistent and persistent in searching for the truth and the word of God. Banga bwe tumanya ebigambo bino byongera okukkiriza n'okunywera. Kati oliwo badde okimanyi tojja kubanga malayika kati era okimanyi ojja kuba mwana wa Katonda, sons and daughters of God. Bagamba sons of God and daughters of God.
nga muzuukidde nga tuzuukidde entaana si nkomerero. Entaana si ffenna tugenda mu ntaana netwebaka otulo otali mu kuloota nitudde mu nfuufu nga Bayibuli etugamba mu Genesis wali mu nfuufu ettaka mu ttaka enfuufu mwetudda kubanga mwetwakola ki mutwava Bayibuli etugamba you go back where you came from wetwayonoona. Mukama yanotujjawo okutoola mu bwakabaka obw'omuggulu ng'atukoledde emibiri empya ng'atuzimbye okupya nga tulinga bamalayika. Olwo tugenda tubeera tetugendayo any other way nga tewali resurrection. Ebigambo bituwulira olwali bituwoomera babiwooma bulungi nanga ali mu ggulu kati ayimba ne bamalayika bannange ebyo tubiwulidde ebirungi bingi bannaddiini nga babitubuulira nga naye tebiriko foundation, it's a tradition. Mukama takolagana na tradition nga waliwo truth. Era gwe naawe bwoddamu n'orepeatinga a tradition nga waliwo amazima oba mu nsobi. Bw'ogenda n'orepeating ekigambo ekiri supported by Bible, by scripture, wabula following tradition, olwakuba pastor guno ligamba bwati, oba mu reverend guno ligamba bwati, oba bishop so and so, whatever. Ninga the Bible kikontana ne Bible, oba risk. Kubanga ekigambo ekiri watered down kimalamu amaanyi, oli alowooza nti by'okukirizamu. Naye oli bw'amanya nti we cannot die anymore. Kubanga abantu abasinga eternal life tebakitegeera, agamba eternal life. Naye wano mu Luganda, wano mu Luzungu Luganda agambye you cannot die anymore. Ndowooza ebigambo bino yandibadde bitukola ki? Bitukola bulungi katwengere katono tulabe. Mulowooza lwaki omuntu yandibiganye ekintu lwaki tugaana ebintu bino? Kubanga tubanga abaana abato. Abaana ekirungi bano buli omu abaddeko n'abaana abato in their company. Omwana omuto bagamba mumutwala ku ice cream olwaleero ku dduuka. Naye abaana baagala nnyo ice cream, sikyamwagala nnyo banakola niye wali n'abantu abakola abagala ice cream. Bamukwano nga yera addict to ice cream. Naye omwana omuto bumutwala mu ice cream ementality gye tuna olwaleero. N'omugamba omanyi leero nkuwa scoop, nsobola okuwa scoop emu. Omanyi basala mu scoops. Naye eno scoop eyaleero bw'ogigamba you have a choice. Leero scoop emu oba okomewo enkyankwe scoops 3. Olowooza omwana agamba atya? Leero choose. Leero bw'oyagala kati nsooka wa scoop emu naye bw'ogumiikiriza enkya sooka wa scoops ojja kufuna scoops 3. Choose. Omwana akyuzinga kimulowooza? Emu. Omwana ayagala kiggwerawo wadde kitono kitya ebyankya tamanyi tiwaliro n'olwenkya. Naye naffe abakristaayo, abantu abayita abakristaayo abakola obukristaayo abakoledde mu ddiini zaffe zetwazaalibwamu ne here and there, twagala scoop eyaleero kebe ngeri watered down etya. Tetuyagala kulindirira scoop 3 ey'enkya ey'obulamu taggwaawo. Twagala kati. So nsaba Mukama atuyambe atukubirize ffenna okukula okukola ki okutweka ebintu ebikulu Mukama byatugamba nga byebikulu mulamu bwaffe. Tubibeereke tubizimbe tubeere consistent and persistent. Abaana baffe bangi abatuyimiridde okutula abatundi yaffe kye tukola kye bajja okukola. Bw'alowooza nti obulamu bw'ensi eno gwe tali bwakutwala nti bwe businga obukulu ebyo tagenda bifaako. Tagenda bifaako obe nga gwe wennyini owadde example enkyamu eri omwana oyo. Naye bw'akola paati yo omwana ye n'akyuzinga obutakkiriza obutagobera Mukama Katonda waffe, ekyo kiba kikuvuddeko gwe ng'omusango n'obuvunaanyizibwa obwo. Oba ogenda kuba okoze paati yo osigala osabira abaana family yo biki paka luba mulamu bw'ensi eno Mukama abakoleko. Era Mukama akola ebyamagero abakolako. Omuntu kyeki kati okuzibe tulaba tetumanyi value yaffe gye tulina. Niira twebuuza Isaaya si yasooka okukyala n'agamba omuntu kyeki Katonda yatwamudde ekimujja ku ntebe ewakabaka najja n'afa. Lwaki? Katole wano Isaaya kyatugamba. Ani atusomera awo?
kati njagala wana wali maani wano mulindeeko nabo kompyuta nekikola kinjagala okukola kamaani ako mulindeeko ndali wano bazokakala kakole boodi katekeko nekala mwagala kala ki sokafuula yelo abagala yelo sokafuuka red alwaye yeretambuze okay awo ali sukala nti kanjawulo awali maani wano njagala oteeke ebirinyeyo omusomi yenna asoma njagala ansomera wano mu kifo kya maani ateeke ebirinya lye omusomi gwe ninda. What is Herbert Bigonya that you were mindful of him and the Son of Man that you visit him? What is Herbert Bigonya that you were mindful of him and the Son of Man that you visit him? Ekibuuzo ekyo akaseera mukama kalungi kyebuuza ffe ffenna kubanga tugenda tulowooza nti obulokozi mukama yafiirira abantu bali bonna kubanga tuli banjira abantu no mukama yafiirira gwe individual. Katonda bwe yali atunde mu ggulu nga twonoonye nga n'otulokola yamanya yakulina mu bibatu by'engalo ze erinnya lyo mweriri kyova osoma ng'ogamba what is Fred Senoga Makubuya that you're mindful of him and the Son of Man that you visit him. Mukama atuvisitinga emirundi mingi atuvisitinga atya bannange mulowooza mukama atuvisitinga atya kubanga watutaddewo erinnya lyo mu kigonja mukama akuvisitinga atya mwami kigonja mu birooto. Okay, bulilake walowooza eki to where you breaking a dream. Anyway, Chingeza kugamba wadde munuza sekudansa, he can do that and he's done that and continues to do that. Natamuwala banja abatawata ludinjiri ya mukama ffe abafuna ebirooto ne balaba Yesu ne beeraleetwa ekkanisa ne bakiwaayo obulamu bwabwe. That is happening today. Naye emirundi anti Samali yagakungera kugamba oti atukyalira nga tuli mu kigambo ki. Weebale nnyo anti Samali, weebalire ddala. Omuntu bwakukyalira awaka bwakukyalira what happens nga amaze okukyalira mu encounter mbadde naye akukyalidde agenda okusiibula nga omutegedde ekisingako omanyi bulungi olwo bwemumalire oyongedde omutegeera nokaye ekyo nali nsimanyi ekyo kyagala naye simanyi bino you get to know him bwenkyali wamamisembuusi waliwo tuvuga ntugendayo of course kyananyo bitayo muyigako kubanga tubadde naye nankwa nebbanga ddene naye era enkolagana yaffe eringa okukola ki okunywera twongera okunywera netumanyagana mukama mu kigambo ki atukyalira every single day era mmanyi olwaliro mukama atukyalira ng'ayogera naffe okuta mu kigambo ki tayaga tubeerwanga byemya ng'ekigambo bwe kigamba nti bwe mubeera nga bwe muba omu oba babiri nange nja kubaawo bw'oba ng'osaba okukamidde okusaba wekka mukama abaawo so tuli gye tuli okumunoonya. Yes, webale mukama bwe tuba nga tumwekutteko what is Damali that you're mindful of her a daughter of man, a son of man that you visit him. So bw'obeera ku maviiviigo mukama abeera kubanga mwoyo abeerawo mwoyo gwe na comforting individually akumanyi individual talina muwere baana bataano agambika kati mbategedde abo egroup ngimanyi nga batukola wano sako obeera obundi wakumanyi kaakali olwokuba muli group then olowooza akumanyi no mukama tali bw'ato akumanyi gwe kubanga ekirukakasa kyantumanyi agamba n'akataayi akagwa ku muti ne kaba akanyonyi buno omunyonyi tulina obunyonyi mu nyumba twakula obunyonyi babita simanyi ki bulinga parrot naye butono buli cheap $3.20 whatever naye ngenda ndaba nenkalaba wali butwafiirwako bunyonyi bubiri naye kati mukama amanyi tukufudde. Can you imagine that? Tulina fish tank kamulimu obwennyanja
nagula obwennyanja bwa 18 bufuba, nino obwo bufudde olwokuba nti obulamu obuli Mukama yabubuwa yabutonda n'abumaliza nabwo amanya nti akafudde, amanya kikafudde. Kati Katonda ali so personal, valuing ebintu byatonze ng'ate mwoliggwe makati g'omuwadde attention. Return attention efaanana eri eyo mu lunaku lunga otambula, wiki ng'otambula. How have you thought about that connection, that reaching out? Mukama gy'akola reach out. Oba otadde oba ofudde batafuddeyo, Mukama is reaching out to you. He's visiting you. Oba ofudde batufudde, kyava agamba nti oluusi waliwo agamba bwakitwala to the next level nti omuntu asojja ku luggyiro n'akonkona, nogaaga ndigenda, kumbe ogwo byani malayika, kumbe ogwo byani malayika. Mukama abadde akukyalye through that, kubanga tetulowooza Mukama tatufaako, naye Mukama atufaako kubanga alina plan nene ey'okukukyusa okuva mu mbeera gy'olimu ey'obuntu efa, akufuwe obutaffa, akufuule ng'olinga bamalayika. Mukama yenteekateeka gy'aniiri obulamu bwaffe. Agamba atya wano Mukama Dawudi agamba, for you have made him a little lower than the angels and has crowned him with the glory and honor. Mukama yali yatonze omuntu okusooka yatukoze a little lower than angels, naye nga si yali enteekateeka. Pulaani yakola ki? Kati pulaani eriwo yakutufuula equal to the angels. Okuzuuka nga kuwedde, kaakati tekyali a little lower than angel, tuli ki? Equal to the angels. Ate era ne glory ajja gitutikka nga tuli babitiibwa. Glory kitiibwa kyambalo. Nanti twatwogera last week, I think this week tewali twogera Mukama wetonda ne Eva baali bambadde ekitiibwa kitangaala. They were not naked. Baali bambadde ekyambalo ekyekitiibwa ekitanga light. Kitiibwa kiwa kituukira kikubikka ng'okira nokiraba. That is how we left the hands of God after creation. Yatutaddeko ekitiibwa, just a little lower than the angel. Okuzuukira nga kuwedde, tugenda kubanga ki? Twenkanankana Malayika, tuli baana ba Katonda, sons of God. Waliwo walunyisa tutaddemu Mukama watugambira nti bwe tugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu nga tumaze otuzuukiza, tugenze, tulina emibiri nga bamalayika, tugenda tutambula, tukuba, tuyimba, tweyagala. Atutwala atutuze mu ntebe y'obwakabaka. Kubanga Christ is, all authority was given to him. He's the King of Kings and Lord of Lords. Kubanga yakulira ensi zonna zetulabanga, ffe tumanyika earth, naye Mukama yatonda ensi, kuliko ebitonde bye, kuliko beings eziri ez'ekitiibwa majestic, abatakkiriza bulimba bwa Sitaani. Kubanga Sitaani went and visited all those created worlds. Atunda akalimi atunda nti Katonda nakyemalira, tempting them like he tempted Eve, but they refused. Naye Mukama yakulira akulira the entire universe. Tugenda kutuula naye mu ntebe Yesu bw'atugamba. Nga naye bwe yatuulira mu ya kitaawe. Okwagala okuli selfless ng'okwo Mukama twatuyita twegatteko. Waki tukutwala nga kuli just like that? Kusekaseka mu tubisekeramu ebintu bya Yesu manyi byamutwala nnyo wala nnyo, mugenda wala nnyo. Tubitwala kubanga birimu obulamu bwakuki obutaggwaawo. Bino ebigambo nze nsooka okwogera obudde ne bukya, naye sitwakwogera ku mboozi ndala yonna obudde ne bukya ku bintu ebya bulijjo kubanga birina byebikolwa. Kakubera education nga tugenda kwogera kusoma education. Dr. Kundi agenda kujja lwayizo saa mukaaga ebigambo bimuwedde nako agenda kugamba kyekirala. Otegedde n'ebino ebigambo bya Mukama olwoga bigambo bya bulamu kyola birina ekitabo kiramba bwe tusobola okugenda ntubigane tubibuliwo obikola oyongera okutegeera nti Mukama Katonda n'okwagala ke n'ekisa kye nga bwe biri bannange. Mukama atwagaliza birungi biki bireere.
balulabika bidayo tugenda mu maaso. Wano nti nabagambye wano Pawulo atugamba nti if those who have died are not raised, then Christ has not been raised either. Yaba ababibase mu ntaamu nfuufu njagala tujjemu kirowoozo kigamba nti omuntu afa ogenze mu ggulu kw'Amabayibuli siwenyigiza tubeera mu kimu nfuufu tulina okuzuukira ffenna will be a product of resurrection nga Mukama waffe yakola okuvamu awo tulyoke tugende mu bwakabaka obwo nga system kyennyini kyakola yafa Friday Sabbiiti n'asigala mu ntaana ng'awummudde Sande ku makya n'ava mu ntaana alina omubiri gwe teyaguleka mu ntaana nga gukyusiddwa ng'ayita ne mu kisenge olwo n'alyoka after 40 days n'agenda permanent n'abeera mu ggulu. Naffe bwe tugenda mu ggulu bwe tuba tufudde waliwo okuzuukira okw'abalamu n'abaki okuzuuka kw'abafu nagenda nga nenjira nerabe nga okuzuuka kw'abalamu n'abafu n'okuzuukira kw'abafu weekuli kubanga enteekateeka entindiro bagamba Mukama yakola bulungi nti omuntu bw'aba afudde ddala kirungi yabe nga yeebase nga takyamanyi kubanga kati nkubira akafaananyi ka maama wange omwana yanfaako emyaka egenda kweyitamu mukazi wattu kati katugambe enjigiriza mbega nti agenze mu ggulu kati ng'ali mu ggulu bamulaga mansion za mama concentrating ku mansion bamulaga katamanyi ba Freda nakiminya era Freda ali ku nsi yanyu omwe ng'ali kutamira ali mu kwana akola atya fujjo lyonna nga limanyi olwoza mama eggulu mubere gunaga oli wakitiibwa ng'eno atali sure kigenda kuggwa kitya eky'abaana be baalese ku nsi kubanga tanako Fredika anako James anako Alice anako Rose anako Godfrey Mukama eggulu terisobola kubeera ggulu nga maama aliyo eka nga tamanyi baana be oba gye bali. Maama afudde anakanaki kato akalese ku nsi kuno tasobola mu ggulu nga bamulaga mansions na bikinga dota we wa myaka 5 3 ali amulekedde tanabwa amulekedde Mukama amutute kuyimba mu kwaya eyo enjigiza ya butemu teraga kwagala kwa Katonda tebaliweku mu kwagala kwa Katonda ne mu kufa Mukama atwagaye n'akuumuza ggwe weba control. Next thing you see is the resurrection. Oba waise emyaka 5 waise emyaka 10 ekyo tokimanya kubanga otwebala time webase mu nfuufu Lazarus yamanya nti muntu ana yamala n'ennaku 4 Mukama gwezuukiza kubanga yala kubeera dying thing Yesu amugamba come out bamutegeeza nemanyi badde ennaku 4 wafa luli otegere wawedda tiwali kumanya time so that resurrection wejja eba glorious occasion wensangira maama wange nandaba nga nze sanyu bitinga ate nga ne Yesu wali omulundi gumu fenna abakkiriza Mukama waffe omulundi gumu nze ndoza that's a very good plan ng'olufena tukyusiddwa naye nga twetegeera we recognize each other we have our identity we keep that ekyomukusoma binti ne mu kuzuukira kw'aba boonoonyi they will keep their identity they will know each other naye ng'embeera yaabwe enzibu nnyo bagenda kutunulya musango gwabwe nakasukira mu nnyanja ya muliro bazikirizibwe. For the other hand tutandika butandisi obulamu butaggwaawo for eternity ng'ekitwawula lwakuba nti twasalawo okuwaayo ebiseera byaffe okuwuliza ekigambo kya Mukama n'okisoma ng'obulamu buffe kutambulira n'okutegeeza abala bangi nti Yesu ajja ne waliwo ne something better bo bali nga baali busy abamu bali yosobola okujuzaawo whatever the situation may be. Agambye if those who have died are not raised then Christ has not been raised. Naye the reverse, the implication of verse gye tugamba ti abafudde bagenda kola ki kuzuukizibwa kubanga Yesu yakola ki yazuukizibwa. If those who have died are not raised then Christ has not been raised either. So ekigambo ky'okuzuuka kikulu nnyo ddala ekituwa engeri Mukama gy'atujja mu nsi muno n'atwala bulamu ki obutaggwaawo. And if Christ has not been raised from death
ng'abamu bayigiriza waliwo naffe baba abasiraamu bayigiriza nti Yesu ebyokera byali bya tewali. And if Christ has not been raised from death, then your faith is for nothing. You are still guilty of your sins. Nay, praise be to God. Kubanga Christ was raised from death. Era ebibi byaffe twabimukwasa byali punished in him. N'atuggyako that guilt. Tusigaza guilt eyo bwe tutawaayo ki bulamu bwaffe. Bisatu sibanga nayisizaawo. Okay, tusigaza 24:25 tumalize. Wala nakyabuuza ku sofa awamutakudde. Nze mbadde ndowooza bwe tugenda mu ggulu teriiyo kuba nti oba onoonya nti ate onoonya bano ate onoonya bali nti we are all happy and it's a different thing altogether. Sibya ng'ebyo bye byali eno nti family eri wali ate n'eri eri wali ate. We are all one family. We're all sons of God. We're all sons of God. We are all sons and daughters of God, and it's a different thing. It's like a different way of living. It better be that. Kubanga ate mwendowooza nti bali abagenda babeereeyo ne beeraliikirira wabanga bagenda mu ggulu oba olwo olunaku terunatuuka oba waliwo kyesitegeera bulungi nti nze ndowooza nti buli muntu afa aba either agenza mu Mukama oba mu hell somehow. Kituva okwiga so far. Tugambye there's a word ejita resurrection before we become anything else. Yes. Waliwo ffenna bwe tufa olwaleero kyenva nkugamba enjigiza enkyamu gye tukuliddemu gye ffenna okuba twakola ffenna nga nange mwendi nali manyi Oluganda bw'afa agenda wa mu ggulu oba si kyo waba tagenze mu ggulu agenda wa. Yes, nange bwe mbande bw'aba tagenze mu ggulu aba agenda wa nga twayiga nti aba agenda wa mu hero oba mu purgatory. So nga ate bwe tusoma Bayibuli etugamba nti hero teriiwo yet. Kubanga hell is the last act. Hell is the last act. In fact, after 1,000 years, that's when the hell fire is kindled. Ate kunsi kuno ire omuliro ogwo gwokya ensi eno Mukama n'atukola ensi eki empya. There's so much confusion. Get on. So far, okubalo yes we yajja it's 2,000 something years. So ogambye nti another 1,000. No. Kakati Bible sequence eri bweti. 1,000 years ago when No. Kankutereeza ntege kyogamba. Yesu bwajja tujja kusoma kati nga bwe reason bonoboze next time sengo beta consistent. Mbambi leta tusoma kubanga saaka kuba just nga tukikulaze Bible kigamba. Yesu bwajja after the resurrection eno Yesu ajja okuzuukiza abo abali mu ntaana n'abalamu abatwale wa mu ggulu. Tetugenda kubeera mu ggulu mirembe na mirembe. Tugenda kubeerayo kumala emyaka emeka n'amanyi yasoma yawulira ku bintu bino. How long are we in heaven? According to scriptures. Atene tulaga. Kati yokokola bango jja n'osoma ebintu bino. Kakati ani abadde wana amanyi ebbanga kimalamu? Ani tubane ebbanga lyenkatawo? 1,000. Yes. Tugenda kubeera mu bwakabaka omugulu. Yesu bw'ajja olwaleero for example. Nze naawe nga tukiriza Mukama waffe tukyusibwa kutemya kikowe. Abali mu ntaana wali ne bazuukizibwa. Ffenna wamu ne tugenda tusingana Yesu wa? Mu bbanga. Ne tugenda wa? Nitubeerayo emyaka emeka bwe giggwako waleetaako ku mitingakaawo baani kaakati otegedde so okitegedde Mukama wajja olwaleero akima abo bokka bamukkiriza n'abaafa nga bamukkiriza nitwalewa wa mu ggulu. I'm trying to simplify it, okay? Nitubeerayo emyaka 1,000 nga tulina omulimu gwe tukola by the way emyaka egyo tugenda kubeera tutudde ku beach z'omugulu tugalamidde. Kaakati emyaka 1,000 bwe giggwako kyekiddako ani ajjukira kyekiddako emyaka 1,000 giweddeko Mukama atukomyawo mu kibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja. Tuli mu kibuga ekijja tukomawo wa
ku nsi kola ki kubanga waliwo okuzuukira okw'omulundi ogukubiri okw'abaani aboonoonyi baasigala ku nsi. Mukama wajja otulaba aboonoonyi abaagana Mukama waffe abali mu ntaana tebamulaba basigalayo muki mu ntaana zaabwe. Mukama wagamuzuukiraye aboonoonyi tebazuukira ku olwo Yesu ng'azze omulundi gwe tumulinda leero basigale mu ntaana zaabwe. Ffe abalamu abakkiriza Mukama waffe ne tukyusibwa kati ate abaganye Mukama nga balamu Yesu ng'azze what happens to them? Elinga revision and review for the sake for damage. Bafa. Kiki ekibatta? Ekitangala kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama kibatta kubanga tebafuna benefit of being translated immediately. Ffe mukutema ekikowe tukyusibwa right away. Singa tetukyusibwa right away tufa naffe olw'ekitiibwa kya Mukama. Emiri gyaffe gino tekisobola kutuunira Mukama kano tuba balamu. So ffe tukyusibwa in the flash. Abalamu abaagana Mukama waffe Yesu Kristo nga Yesu ajja ne bafa olw'ekitangaala kino ekitiibwa kye. Ne basigala nga bafa okumala emyaka emeka? 10 nabo 10 ffe nga tuli muki mu ggulu tugenze kukola ki mu ggulu mulowooza najjukira ebyo tugenda okay of course Mukama wajja watusanyukirawo n'omulaba nti naye tugenda mwaka gw'omugulu Mukama alijja okutulaga nti is a loving God anti baganda baffe batazze mu ggulu abatasodde kujja bagaana atulaga tusala omusango naye tulabe bwe yasala how did he get to the conclusion okulaba nti waki Fred tali mu ggulu kubanga dama tojagana tusa mu ggulu biwedde mama aluwa I'm just giving an example bakangamba kojja aluwa tumulaba muki Malayika angel wako akutwali file mu bitabo biwani akulage record yani ya ango mulaba wano we yakusabanga ne daba wano yakolanga ki Mukama na tumusindikira Malayika ne visitinga nagamba nti kyayagala file yo kiraba bwati bwesalawo he loved him. He did the basic good. On Yagana Bogan, Yagana Kulwe. I think Mukama does not force one into heaven. Nobody is taken there against their will. And the choice, Mukama are respecting the choice on Yakola. Akiliza are respecting the choice. Jobo Koze, Musi, Yobanu, Yobambi. Kwangu the Makola choice in name come and what day. I mean, I believe no one to come guiding at the right road in Agana Bogan. So, emyaka 10 tukola examination tulaba ebintu ebyo wala abali mu ggulu tugenda okusangayo nga wali tosuubira nti jakubeerayo ngomanyi wano yali mutemu nnyo yali muzibu ddala wasemba okumanya ebimukwatako nga mutemu nakyemalira awedde emirimu ate uno omulengera batambula ne Pawulo mu ggulu ogambe ogende okole judgment egenda maaso in other examine the books Mukama akulage nti omanyi ono yali mbwati naye last minute wano omwezi ogwasembayo Fred nange namuwulira enjiri yamugulino nakkiriza Yesu Mukama namusonyiwa bamusonyiwa namulokola buuyo eyoga ogenda odduka mugwe mu kifuba mujaguze. So after the 1,000 years tugenda kubanga cases resolved nga tukanyiza ne Mukama on every single individual atali mu bwakabaka bwa mugulu eyasigala ku nsi otegedde bonna nga cases mu kutukkiriza ganjinza ne Katonda lwaki bannaffe n'abaana baffe ne baani tebali mu ggulu lwaki tebajja mu ggulu Mukama yali fair we given enough opportunity buli omu ne tukanya emyaka lumwe giggwawo nanga otyo katugende azuukizibwe ne tuva mu kibuga ekyo kubanga Mukama wali Matayo agamba nti those who are meek will inherit what? The meek shall inherit what? Ajukiro nyiri olwo. The meek shall inherit the kingdom of God. Agamba. Anajukira. The meek, okay, Obudde. The meek shall inherit the earth. Tugenda kusikira ensi si efaanana bw'eti nga bwe tugira obulwala eno tewali ajagala. So
kakati mukama atukomye tujje mu kibuga ne New Jerusalem mu ggulu tujje mu ggulu abali ku nsi bazuukizibwe aboononye bonna bafeesinge omusango gwabwe their record nga bava mu ntaana nga bwe bagenda mu ntaana bwe bavaayo nga baagana Yesu nga tewali mu bo kigambo kigamba nti kati lwenenyeza wabula nga balaba omusango gubasinze. In a short, sigeragenda mu detail Obudde bugenze bwe bazuukizibwa bafeesinga omusango gwabwe kubanga okufa kuno kwe tufa okusooka ffenna kwe tufa. That's not the end. Tufa ekiddako musango oba ekiddako bulamu butaggwaawo. Kati for them wanda tutafunye bulamu butaggwaawo they face their judgment. They face judgment now. Ffenna tukanyiza ne Katonda nti baali bakyamu. Now they face the wrath of their they get punished. Execution. Judgment has to be executed. Dumala be record yebibi byonna nibiyali yerabidde. Mukama ngaba yabafiide nala the internet movies are played out. Nebakirizaganya nti Mukama enyalugonzwe we refuse to agana gutusinze. Then Mukama omuliro guve mu ggulu woyoche abo bonna bali ku nsi. That's when hell is activated. Hell is not burning now. There's no purgatory anywhere in the universe right now. Ekibi kyonna kiri contained on this earth. Tewali Mukama waterese purgatory somewhere in this universe wali abantu abali bapfa bakaba. Kubanga tebasobola kuwokya nga ate omubiri gwo twaguze kati ne kuvundira wali. You have to be raised up. Ng'olina mind ng'okyajjukira nti nze nagaana Yesu Kristo. Nze natemula so and so. Yonna nga tewakyali intercession between you and the Holy God. But you're guilty. Chiwedde. Yabula mu revelation wale gamba nti omwana nsikanga muono nnyo mutukuvu asikana mutukuvu. Condition eyo gyomu gyasigala mu gy'ozuukiriramu. Ffe tuzuukira tubazuukuvu kubanga Mukama. Bali ne bazuukira nga ki bono nga bagenda mu ntaana ba facing all punishment yaabwe, which is eternal death. Not eternal life in fire, no. Teaching eternal life in fire is not biblical. In order for one to be burnt in fire ngatafa eternally, ate kubanga na eternal life. Ninga ate tujimanyi Bible eternal life is given to those who accept Christ. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So bali abagaje Mukama, they perish. After and buli omwe abeera punished. I'm just giving an example. I don't know the details. Kangambe obanga ebibi ebyo byokola omaza myaka ana Mukama asobola kwokera. I'm just giving an example, just illustration. Katugambe weekend. No, you're no, you perish. You cease to be, which is the second death. You cease to exist. Then omuntu yakola ebibi ebisingawo katugambe, I'm just giving an example still. Katugambe Hitler. Oba Saddam tagenda kukeba oba kupalira punish nga gwe atata yatta omuntu oba atata na muntu naye n'ogana buganya Yesu. Kubanga Bible tugamba nti yakola kitono atamanya will ya Mukama we n'akola ebitono akubibwa emiggo mitono. Oli yamanya n'akola bobinyo akubibwa emiggo mingi. In other words, the punishment is not the same. Buli omuntu afuna muli okubeera muli mirembe yakola yatamando million 5 nena abira muli mirembe nawe yakola yabba enkoko y'omuntu n'obeera mirembe Katonda abeera just. Sitaani ayagatuloze bwe nti Katonda tali just. Ti omuntu ali more just than God. So anyway, so after 1,000 years those that rejected Christ are raised to life to face their punishment for duration, and then omuliro gwokiza abobonoonyi gwe gwokya n'ensi ne cleansinga. Mukama n'atukolera ensi empya wano kweno wegituli, n'atukolera ensi empya n'eggulu epya, atmosphere empya, n'atuuzaako ekibuga ekivudde mu kitulimu kubanga tugenda kulaba all the things happening. Ne tulyoka tutula nga omuliro guwedde awadde omuliro ebadde nga tekyaliwo na ensi n'eba mpya nga tulaba ekibuga ekipya ne kitula kuno netubye naye Katonda kitaffe olwo emirembe n'emirembe ku nsi kuno nga kuliko nga Katonda Yesu ne kitaffe bali naffe mu kibuga ekyo. In other words, heaven's address kubanga Katonda wabeera kangambe eggulo kati aliko ensi eno empya Mukama gyakoze nga tuli naye mu kibuga ekyo yegenda okuba the capital of the universe. Nga tugenda mu kibuga ekyo nga temwetaaga musana nga ekibuga omusana gwakyo Yesu Kristo ne kitaffe nga tubalaba face to face
ku nsi kuno yegenda okuba new capital ng'abafu bakoze eki obali luddawa aboonongi beŋŋamba aboonongi nga bali ludda Abazikiri. exactly he perished because they don't have eternity immortality obutaffa tubujja mu Kristo Yesu ate tabugabira bajeemu so there's no way you can be put in fire forever and ever and ever nga tofa ngate wagana Yesu ffe tugenda okubeera in fact nabagamba by the way ani agenda okubeera mu muliro ogutazikira yeggwe nange kubanga Yesu is Mukama Katonda is a consuming fire, but we will be able to be with him through eternity. That consuming fire that to be consumed. Niyo muononyi tagenda tusagimira mu maaso ga Mukama omuliro ogutazikira who is a consuming fire natabira consumed. Era muliro Yesu ngazze mu kitiibwa kye abamugana bagenda kuba bati ngate basobola tufa nga bolabe egundi cockroaches bwotaka getaala bidduka misinde so ate bimoth bidduka bigenda kutaala wali abagana Mukama Katonda abaganye Mukama Katonda olwaleero nga naffe mutini kugana olwaleero tugenda kuba ng'ebiyenyi nga tudduka from the kitiibwa kya Mukama twagala amayinja gatugweko oyo ajja kubire so nga ate ffe tuga Mukama twakulinde obwedda otegedde tukyusiddwa tusobola kukola kuperishinga bali tebakyusiddwa that's why they're running away. So when that happens after the 1,000 years execute judgment gundi abengewedde punishment yabengewedde Mukama akole ensi empya ekibuga the New Jerusalem twayogera ko twasoma kono kibeere kitule ku nsi empya as the new capital of the universe kubanga Katonda wabeera Yesu wabeera is the center of the universe. So Mukama atwagadde nnyo nti byagenda tukolera bigenda kubanga senga waliyo obujja mu ggulu wujja ekyomukisa tewali bujja nti bandi badde bamalayika angels bakwatibwa obujja nagayima ate bonga abagadde nnyo otegedde kubanga agenda tujja wetwagwa ku nsi wetwayonoona atutwale tuyitene kuba angels kubanga tugenda kutula mu ntebe ye ey'obwakabaka bamalayika gye batatuulamu otegedde kwe kwagala Mukama kwatwaga kyokala nti saana akola kyonna kyalaba okulaba nti ebintu by'eggulu ya Katonda ebyameka so tibisobola kunnyonnyoleka ne bwogenda mu kanisa tujja kunnyonnyola bintu ebyo kubitegeera ku building your foundation. Mukama kyava ayita mu ffe gwe naawe bw'oyiga ebigambo bino ojja kubeera special envoy wa Mukama okutegeeza abantu the truth in solid form. Eggulu bweri tugenda mweri tugenda nembala ebbanga bweri netuvaayo netujja bweri we know kubanga Bible tells us that. Naye leero okufuna information nga bangi bagambye osiitaana ate tusabe ate bifaana bwe bityo kati abo ne babeera wowed by especially Bible the be false miracles many false miracles abantu bakkiriza miracles than the truth agundi magala nti awonya abagundi awonya ebigenge awonya oluumu amazima Bible tutufuna time tubakubantu betusaba tukola biki olunaku lwonna Bible mwasomye yamanyitire Stani byaga tukola olwaleero tulinga abakristaayo ninga wakalu is empty tewali kyosobola kufunayo ningi kigambo kiwano makubiriza bannange budde bugenze damali ebintu tujja bisoma nothing of his requesting ogambye nti ojja kubeerawo kulaga ebyawandikwa kati sanze kugenza nja kubeerawo kubanga bampadde schedule egenda kubeera bweti nebaza Mukama lwampaga nja kukolanga naye nja kukolanga bweti nga essaawa zino nziwa Mukama actually Saturday tejja kubaako this is the only Saturday nja kuba Sunday my schedule starts Sunday through Wednesday naye olwaleero bampadde n'olwomukaaga so nebaza Mukama olwekyo and I'm so happy kulira nteredde kati kunoonya mulimu mulala seriously this one is good kinyamba okuba nti nja kubanga ekigambo nakyo nkirina wali neetereza kati kambo testimony yonagadeko nomanyi naze Florence. Yes. Florence ngali so excited nanga banayi bigambo Fred tugambe tunyumira injiri betu bino okubeera nange ebigambo binasooka okubeera ebanyumira ngera bwe mbabuulira kubanga neewunya Bible tekitabo kizanyisa kirina all the answers naye ngeri giri presented n'abantu mu ngeri eri selfish tosobola kumanya bigambo bino ne mulowooza nti eby'eggulu biri awo naye Bible eri tuwulira categorically
system fe bingi ebyokusoma time teriiwo naye nga twetaaga obisoma olwaleero nobona things are happening today bisona babule kubanga temuna background saagala bajja eri bagamba nti abcd ti yesu atuuse okujja kubanga kisibawadde background ya how do we get there naye mwe muli ate ekirala ate nzemabega ate nekola we cannot move naye neyaza nnyo bw'obanga ebigambo bikoze eki binawe olabyeeko kowuliddeko noga ekyo kati nkitegedde kati nnako idea mukama ajja that's when we go to heaven netumala emyaka 10 netulaba God is so loving and so care and so open tyatutuuza netulaba Pawulo atugamba baali bakayana abantu beyalimu mukanisa nga bakayana beetwala mumakooti agensi n'abagamba nambi abaluganda bafuna obuzibu temugenda makooti gali gansi temumanyi temugenda nakusalira bamalayika omusango. You judge the angels. That's the time tugenda okubeera mu ggulu emyaka 10 tukeberere bamalayika bonna gundi sitaani yagwatya what happened to him tukebere fayiro ye tugambi kumusinze mukama akola bulungi yeah you are right in that ate malayika kyagwa malayika sitaani yava mu ggulu ekimu ekyokusatu ky'abamalayika teyagwa ku nsi those demons weziri zikola demonic opposition weeri ekoledda mu bantu olwaleero naye all those demons will be judged by us. Inatha sirigana gamba gwe yajja no tugenda kulaba mukama bwe yajjaji nga tugambe yes mukama akola ya oli mutuufu omulala leero mulala inganyirira ogabe yes katonda oli mutuufu bwe tumala olugero lw'ekibi story y'ekibi yonna erina ekkomo lyayo n'aboonoonyi baako ne sitaani waako sitaani agenda kubanga ali mu muliro emirembe n'emirembe kati yagaana okuvaawo kubanga yajja no. That chapter will be closed. Standing will be no more. Evil people will be no more. No more sin in God's universe anywhere. By that fire. Egenda okuva mu ggulu eyo kyesitaani nakyolwo alabirwa aligeraniansema omuliro gwaterekebwa ku lwani ku lwa sitaani n'abaki n'abagoberezi be. So bwe gwanga tusobola kudestroyinga sitaani then mugamba aba afeeyirinze okudiringa n'ekibi. So Stan will be no more. That should be good news. Atukema mu ngeri zo nando sigamba time egenda kujja when is gonna be no what? No more. Nga tuli mirembe nsempya nga tukyera lita TV na kukemebwa na no. Gone for good. Nga nete video atiyabijuka mukanga tutambula muzika ku maaso gafu. Yabaganda bafu batozo tegena mugula oloji tetugenda kubera myaka kadi nga tubajuke libana. Kulya suma. Eyo mukama agamba agenda tutambula amazika kufe and wipe out all the ebintu ebyandi batulina kuwaza nga tebitajja mu memory tokola nti mwami kigonja mutwala nga kyatika kubanga manyi tugenda kubeera n'emirembe nga twatandikira abali bano baganda I'm telling you tutambudde naye lugendo luwanvu okuva we twali naye kulaba nti kati tufunamu hope etaga nti mukama atwagala and there's a clear plan gyoso okulaba noga okay that's I can believe that netubande tuliba kusaba kiza kubiza okuba netugamba anyway kandi olobudde ogamba otema mukigo kituufu nyo kyoyogedde amina so tamali nsanyuse nnyo that commitment ansanyuse binakubidde noganda ojja kumala dakikana nagandi nakusaasidde nagandi tamanyi kyayingirira kubanga ebigambo bino waliwo otuuka nga tusobola kukola ki kubisala kubikomyawo togakambeerewo yes exactly so kale kambawe akayimba katono amina yetwaja mangu kiro n'emisana kusala emisango lwalija amen mwena mujeri musumba wa pono tusome tutegere gye tugenda amina may his name be praised. May his name be praised. Kankoma olwaleero ndaba nayo oludde bugenze naye nga of course olaba twavudde dda kukyusibwa how the dead raise ekikakira bulala saameka 12 tubula eddakiika 2 ekyo tujja kiddira olulala